Ku nkomerero ya wiiki ewedde twakulaga emboozi y'omusajja Crash Matovu abadde amaze emyaka egikunikiriza mu 2 ng'asula wabweru mu weema ne famire ye ey'abantu 10. Matovu nga Ssaalongo mulamba yazaala abalongo emigogo 5 era ng'alina abaana 10 nga bonna ne famire ye babadde basula mu weema eno. Okutuuka mu mbeera eno kyaddirira ennyumba yaabwe gye baalina e Kabuuma ku luguudo lw'e Busaabala okusaanawo so nga baalina n'ebbanja lya bukadde 16 ery'omuyindi gwe beewolangako ebintu bya hardware ng'eno nayo yajjira mu nnyumba. Ekyamazima omuyindi yali talina kuwuliriza ebyo. Twalina nga ssente ze yali atubanja nga tulina kutunda poloti nnyumba mwe yali ekoze eki mwe yali etudde tusasula abantu abo. Kyokka oluvannyuma lw'emyezi 2 yafuna akabenje akamuviirako okufundikira nga talina mulimu gwa kukakaalukana gw'ayinza kukola. Kati oluvannyuma lw'okunyumya emboozi ye ne NTV, Ssaalongo Matovu ono oyinza okugamba nti Omukama amujjukidde. Atubuulidde nti waliwo omuzira kisa atayagadde kwatuukiriza mannya ge eyalaba emboozi eno ku NTV n'avaayo okubadduukirira n'awa okusula. Ono yabasasulidde ennyumba okumala emyezi 6 mu bitundu by'e Kawempe era nga wetwogerera bino Ssaalongo weema yagivuddemu. Banoonya ne batuuka we twabadde nga tukyali eri eka we baakwatira amawulire ne balaba embeera mwe tukola ki mwe tuli ne batunoonyeza ennyumba era yeno mwe tuli. Kuno kwe yagasse n'okumugulira emifaliso kw'ayinza okugira nga awagika oluba n'abeewuwe nti okuva we twalaga emboozi ye waliwo n'abantu abalala bavuddeyo okumuleetera ebintu omwabadde sukaali, omuceere wamu n'ebintu ebirala ebikozesebwa awaka. Waliwo omwami ava Kira yasobodde okuneetikkira n'andeetera emmere, sukaali, sabbuuni, emifaliso n'atuleeterayo n'ajja n'butto n'ajja n'atwetikkira bulungi n'atulaba. Ssaalongo ne Nnaalongo ono bagamba nti kati basanyufu kubanga bawonya empewo wamu n'okusulanga mu bicaafu buli lunaku. Nsooka okwebaza NTV, nebaza abantu bonna abaami n'abakyala abatukutteko ku mukono kuba nali sikisuubira. Kyokka bano bakyetaaga obuyambi naddala okusobola okuddamu okukola babeere nga basobola okweyimirizaawo wabula ng'ez'entandikwa zikyabuze. Nsaba omuzira kisa yenna gy'ali oyo yenna bwekikwatako alumirirwa famire antunuulire anyambe. Ekirooto kyabwe kwe kulaba nga baddamu okwetengerera basobole okufuna ettaka we bayinza okuteeka abaana baabwe kubanga ku bombi tekuli alina waabwe. Sharfa Nambi, NTV.